kyenzize ndabula abantu abamu abali mbwakabaka bwaffe bwa Buganda ne bagamba bano babbalamu tebaagala bwakabaka. Balamu bagashumba bakitegedde ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Mu Buganda wano amazaalibwa ga Kabaka kyankizo ne Muhoozi kwe bategekedde emisinde gya Muhoozi. Emisinde gya Muhoozi era ne bakulaga nti bajja jidduka oyinago walabyeyo ne basaba na Uganda baasise emisinde egyo nti Balamu lwaki bagitegeka ku mazaalibwa ga Kabaka. Balamu baali bayimba ekitibwa kya Buganda yasigala atudde. Balamu era namulaba yeekutuukiriza Kabaka naye ye yategese obutawa bwa Kabaka kitiibwa tebabiraba. Oyo Balamu ye yategese emisinde gya Muhoozi ku lunaku lwa Kabaka amazaalibwa ge ne begeraageranya ne Kabaka nga baleeta oli omutamivu waabwe. Nga baleeta omutamivu waabwe. Balamu taliyagalako bwa Kabaka kusinga Kyagulanyi. Tekiribeerawo. Balamu Munyolo agatta n'Obulundi. Ono Balamu bekigendo bayimba ekitibwa kya Buganda n'asigala wansi. Mbulira Balamu emikolo gy'emmengo ajja alina kyanoonya kutukozesa. Era Balamu ne banne ba Muhoozi tebakimanyiiko nti olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Kabaka. Era 13 wano mu Uganda yonna mu Buganda emisinde ne bagitegekera ekkololo. Nolaba Abujingo Babujingo basajja Banyamulenge bonna bagashumba nga besitudde bagenzi bali eri naye nga ne kaadi era bazibawe zibayita ku mazaalibwa ga Kabaka wabalabyeyo. Abantu abagala obwakabaka bwa Buganda buli mu mwoyo buli ku mitima gyaffe ne bwe tunaddaawo ne kwakati abo abasajja kiba pulaningira obwakabaka kinene tebali bwagala. Abantu ba Kabaka bali mu makomera. Abantu ba Kabaka bali mu bulumi babonaabona. Abantu ba Kabaka bali ku mawanga. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka balwadde nga gavumenti ya Museveni yekipushinga. Yoweri Museveni y'omu ku baali baagala nnyinimu aveewo. Be bamu ku balabe b'obwakabaka. Saamu Mayanja byakola temubiraba. Saamu Mayanja byakola temubiraba. Agamba masaza tegaliiwo. Ne Museveni yali avuddeyo oba NRM yenna n'avumirira ekintu ekyo. N'agamba nedda Saamu Mayanja va Kabaka waffe bonna basirise. Tewali yadde minisita wa Museveni yali agambye Saamu Mayanja byokola ku bwakabaka bikyamu. Nti Kyagulanyi ye mulabe ti abanupu be balabe. Aboogera amazima. Bino sisobola kutya kubyogera kubanga kyendi. Balamu ne ttiimu zaabwe ba Saamu Mayanja bateeketeeke bagenze mu bavubuka mu Buganda bali mu babuzaabuza. Ddala abavubuka ba Buganda bali bulungi, emirimu muyina, emmere muyina emala, eddwaliro malwaliro gyeriri, enguudo zifaanana zitya, muzigeto endwadde tezibaluma. Goloza ensendala ziringa wano. Museveni bwatufuze ng'ebisolo. Museveni atuyisanga embizzi mu nsi yaffe. Bannansi battibwa. Bannansi bali mu makomera batulugunyizibwa.
Madubala ali mu komera mbu yavuma Museveni. Bino bintu tujja ne tubyogera ono Bala mu speech gyavumye tevuma wekitiibwa Kyagulanyi. Temuvuma. Baganda bange tetutya. Kyova nze mumira amasalafu mbagamba tulina onnyiigako. Tulina otegera obuvunaanyizibwa bwaffe ffe nga bannansi. Obulumi bwe tuyitamu, embeera gye tuyitamu, tuleme gitunuulira ng'ey'okusaaga. Abo basajja ba Balamu balina kye bavuga. Lino eggwanga mugenda kuba Museveni yagafiira ku ntebe. Kye kigenda mu maaso. Tunuulya Moses Ali bw'afaanana. Moses Ali kuba yakulaga nze asalawo. Oyo Moses Ali ayina bye yankolera mu nsiko. Ayina fiira kuwa deputy gundi oba agiza atya yeyo gavumenti ya Museveni.